Hello and welcome. Thank you for finding this video series, which is part of e-Luganda learning series, Mujje tusome tuyige twogere Oluganda, which can be easily translated as Let's Read, Learn and Speak Luganda. In today's lesson, we'll be learning about some words to be used while traveling by air and bus. If you want to get in touch with us, please send us an email to our email, which is oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com, or to our another email of ours, which is ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. Mulina ennyonyi ezigenda e Nairobi. Mulina ennyonyi ezigenda e Nairobi. Mulina ennyonyi ezigenda e Nairobi. Ennyonyi zigenda ku nnaku ki? Ennyonyi zigenda ku nnaku ki? Ennyonyi zigenda ku nnaku ki? Tiketi ey'amagenda gokka ya mmeka? Tikiti ey'amagenda gokka ya mmeka? Tikiti ey'amagenda gokka ya mmeka? Tikiti ey'amagenda n'amadda ya mmeka? Tikiti ey'amagenda n'amadda ya mmeka? Tikiti ey'amagenda n'amadda ya mmeka? Waliwo ennyonyi egenda e Harare ku bbalaza? Waliwo ennyonyi egenda e Harare ku bbalaza? Waliwo ennyonyi egenda e Harare ku bbalaza? Ennyonyi esitula ssaawa mmeka? Ennyonyi esitula ssaawa mmeka? Ennyonyi esitula ssaawa mmeka? Mulina ennyonyi ezigenda obutereevu? Mulina ennyonyi ezigenda obutereevu? Mulina ennyonyi ezigenda obutereevu? Ennyonyi eyimirira emirundi emeka? Ennyonyi eyimirira emirundi emeka? Ennyonyi eyimirira emirundi emeka? Etuuka ssaawa mmeka? Etuuka ssaawa mmeka? Etuuka ssaawa mmeka? Ennyonyi ezikomawo zivaayo ddi? Ennyonyi ezikomawo zivaayo ddi? Ennyonyi ezikomawo zivaayo ddi? Mukkiriza emigugu gyenkana wa? Mukkiriza emigugu gyenkana wa? Mukkiriza emigugu gyenkana wa? Njagala kugula tiketi ey'amagenda n'amadda. Njagala kugula tiketi ey'amagenda n'amadda. Njagala kugula tiketi ey'amagenda n'amadda. Nja kugenda ku Lwakutaano. Nja kugenda ku Lwakutaano. Nja kugenda ku Lwakutaano. Nkomawo oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri. Nkomawo oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri. Nkomawo
oluvannyuma lwa sabbiiti 2. Ku kisaawe nina kubeerayo ssaawa mmeka? Ku kisaawe nina kubeerayo ku ssaawa mmeka? Ku kisaawe nina kubeerayo ku ssaawa mmeka? Tikiti ya bbaasi nnyinza kugigula wa? Tikiti ya bbaasi nnyinza kugigula wa? Tikiti ya bbaasi nnyinza kugigula wa? Waliwo bbaasi egenda eggulo limu? Waliwo bbaasi egenda eggulo limu? Waliwo bbaasi egenda eggulo limu? Bbaasi etuuka ku ssaawa mmeka? Bbaasi etuuka ku ssaawa mmeka? Bbaasi etuuka ku ssaawa mmeka? Bbaasi eneeyimirira awali ebyokulya? Bbaasi eneeyimirira awali ebyokulya? Bbaasi eneeyimirira awali ebyokulya? Njagala kwekwata kifo kya ku Lwakutaano. Njagala kwekwata kifo kya ku Lwakutaano. Njagala kwekwata kifo kya ku Lwakutaano. Tikiti 2 okugenda e? Tikiti 2 okugenda e? Tikiti 2 okugenda e? Eno bbaasi egenda e? Eno bbaasi egenda e? Eno bbaasi egenda e? Bbaasi ki egenda e? Bbaasi ki egenda e? Bbaasi ki egenda e? Kitwala bbanga ki okutuukayo? Kitwala bbanga ki okutuukayo? Kitwala bbanga ki okutuukayo? Kitwala ssente mmeka okugenda e? Kitwala ssente mmeka okugenda e? Kitwala ssente mmeka okugenda e? Mbuulira nga tutuuse e? Mbuulira nga tutuuse e? Mbuulira nga tutuuse e? Njagala kuviiramu wano. Njagala kuviiramu wano. Njagala kuviiramu wano. Bbaasi eddako ya ku ssaawa mmeka? Bbaasi eddako ya ku ssaawa mmeka? Bbaasi eddako ya ku ssaawa mmeka? Bbaasi esembayo ya ku ssaawa mmeka? Bbaasi esembayo ya ku ssaawa mmeka? Bbaasi esembayo ya ku ssaawa mmeka? Contacts. For more information about video series, please send us an email at oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com. Or you can contact us through our Skype. Our Skype ID is Oluganda or Tamjo7. Our Skype ID is Oluganda. Please leave a message and we'll try to get back to you as soon as possible. Please tell us what you think about this video and what you'd like to
what would you like to learn in the next coming video, and other comments about anything that can make this e-Luganda video series better. Thanks for now, and bye.